tugamba tuli mukwera okwera ennyumba abakyala bamanyi nti okwera ennyumba oba otukuza. Twabadde ne Honorable Minister for Lands era naye ali ku kimu naffe kye twogera abakulembeze buli ssaawa. Buli muntu ali ku kibanja aweebwe omukisa okubeera ku kibanja. Ng'ali ku kibanja mu mateeka kubanga naffe ffenna twasomera ku ki? Ku bibanja. Gavumenti eno Uganda yaffe ekulaakulanye lwa bibanja. Sebo saagala nsune envelope yo. Let me take this opportunity to officially invite you so that you address the people of Akabad. Problem. Nga oyo Dr. Tuyahikayo gwe bagamba mu faamu ye ayisaawo ebirore by'abantu ekiro n'emmere na buli kimu nga chairman bw'abuuza nti naye abantu abatambula ekiro ne bagenda eyo baba batya baani nga bw'abuuza n'abatuuze babasiba kati ne bajja bamanya nti eyo mu nsiko waliyo ebikolerwayo ebitali bituufu. Bwe nakibuulira muzeeyi ekintu kino bakihandolingisa CMI ne afande naiti yali akola ne muzeeyi ebiseera ebyo ne babatumayo ne basangayo uniform z'amagye n'ebisosonkole n'ebirala. Chairman mujulizi abantu ne babakwata ne babavunaana emisango ndooza giri eyo nga security bwehandolinga. Kati bwe balaba nti ekyo tekimala olwondooza ono omusajja yali amaze okwesimbawo ng'akalulu kamulidde naye neewuunya nnyo ono omusajja bw'agenda mu kooti n'agamba nti wano tewali kyalo lwaki yali yeesimbawo nga waliwo obujulizi mu electoral commission bwaba baagala mazima bagendeyo balabe omusajja ono teyeesimba yeesimba ne bamusinga naye kati mu kooti nyawunya nnyo kooti okuyimiriramu n'abagamba teri kyalo ate ng'omusajja yeesimbawo ne bamusinga. Ekyo nakyo kituluma nga Abannayuganda Honorable Minister engeri gy'ozze wano ng'okiikiridde Pulezidenti. Ekirala kye njagala okwogera nti neewunya nnyo era poliisi ne kooti zijja kulegerawo okwogera abapoliisi abamu lwakuba bwetwogera poliisi ne IGP n'abalala tubatwaliramu okusigala nga bakyakwata abantu ate nga luli babakwata ofisi ya DPP ne sanctioning omusango nga bya bulimba ng'abantu babataddeko madakesi n'ebirala. Abantu abo mu dakiika ntono bayimirira awo nayimbula abantu Honorable Minister ne mbayimbula nga bamaze okubarimandinga omwaka nabajja mu giri myezi nga 7 oba 8 era nsanyuse nnyo omwami oyo omwogezi mulungi era nawulidde nga ngumye jangu sebu nensanyuka namanya sayimbula muntu musirusiru bw'aba asobola okwogera mu ofisi yange nga bamunoonya buli kaseera sigenda kutya kubyogera ate madamu Fiona obadde okola emisango otereka abazibe emisango ne mugamba neddono teyaza musango era namukweka ng'amanyi amazima naye mukweka okutuusa bano bwala namajjamu ono omusango ne gumuvaako. Tukooye injustice ng'ekoleddwa bamu mu offices zino abantu beddeko Honorable Minister kino si kituufu. Bano abantu bwe nabayimbula tebakomye ku ekyo ne bakomawo kati era sitiiro babazzaayo ku misango emirala ate nga nabajjayo naye ng'ebibazzaayo bye bimu bye nabagira mukomera. Tukooye kya bulumi nnyo. Era nkusaba Honorable Minister si kya bulijjo Minister kugenda ku kitundu si kya bulijjo nkusaba wabeerewo justice kireme kuggwa nga kiggwa ku ttaka naye kiggwa abantu baleme kusibibwa. Ebisangosango poliisi n'ebiteekayo DPP's office ne sanctioninga tetugenda kubeera nga tuli mu ekyo tulinga abali mu muzannyo. We are like hide and seek. Fiona nayimbula abantu ne baba sanctioninga aba state office ya DPP ne barimandinga nedda tetugenda kusigala nga tuli bwetutyo kya buli mu nsaasire waliwo lwoyogera n'owuliranga n'omutima gukuluma. Bano abasajja be nayimbula abamuze nalindiisa bakazi baabwe nga nzija wano chairman mujja mu office yange gye nali mukwese mu protectinga tutuuka banasiiba n'abakazi be nempa abakazi baabo abali mukomera sente ez'okulya ng'abasajja bali mukomera. Tekisoboka kubeera bwekityo chairman Honorable Minister mpuliranye n'obulumi bw'amaanyi. Kabaale entuuse awantu natuuka mu kooti nga kooti ekyali Mubende nga nvuga emmotoka nentuuka Mubende nensiiba Mubende nasanyuka njo nasangayo omulamuzi omutuufu yategeera omusango. Mukama nanyamba omukyala n'agutegeera n'atereza ebintu bwe baateeka kooti Mukama natuyambe ekiboga.
ate eyakusala ow'ekibuga saategeera byasala naye ng'omukyalo oli yali amaze okutegeera omusango. Banange Honorable Minister, tusaba mutuyambe injustice ekome mu ggwanga lino, abantu balina obulumi bw'amaanyi, abantu bafune emirembe. Mukama kuuma. Banange wano ninawo mulwanyi munnange Esetongo jangu tubayindiramu akayimba ak'omunsiko bwaba yabyerabidde nze kyabijjukira ojja kumuunyamuunya naye akayimba ako kayimbibwanga ng'emmundu zitulika bakagamba kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufuna emirembe. Kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufuna emirembe. Museveni oye! Byekakatikati munaku ntono NRM tujja kuba nga tujja kuza myaka 39 olwo limba lwayima myaka nga 3 nga ensiko bali mu nsiko Basentongo bano tebamanyi nti banaatuuka e Kampala nga bakyali balamu naye baga nti kati katuwaani mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Kati abantu bonna ne basula mu nsiko egyo gy'emirembe. Ekiseera eky'omu maaso kyeki kaakati ekiseera mu Bayibuli nze gyetera okuwulira egamba nti olwaleero lw'ennaku olw'obulokozi si lwa nkya era olwaleero gwa nnyabo RDC kigwe Fiona olwaleero amaziga gakome. Mwami Setongo webaka okyuka ogandi ddala kyekyo. Omwami abadde tasula mu olwaleero ojja kusulayo. Era ojja kuzaala omwana wa bulenzi. Omupoliisi oli nabadde munamugaa nti atoyogera mu maaso kubanga ate waliwo kintu ng'okiyita kungulu okiyita kungulu kiboga eno teriyani munfaneza Paul oyo omu tulese simanyi oba ali mu Kawangala wali omulala tulayikayo yavaako okukwatibwa abantu yavaako abantu okusula mu kkomera kyokka akyali wali mu nnyumba yeebase. RDC tulayikayo ono naye alina okukwatibwa. Kyoyogera n'oli lwaki yawandiika wa IGP nga RDC wali RDC yakulira security ya district president. Kugenda walala nga ali wano ebintu bina naye olyange ati nze nengende weeri no ekintu kirina kuggwa mu banno ekikirese kiruwa lwaki ngambe nti twakayo nakwatire number 1 kiragiro kya president